Essanyu n'okusagambiza byefuza ekitebe kya National Unity Platform Emakere Kavule abegwanyisa ebifo ebyenjawulo be babadde bakomyawo empapula zaabwe. Omukubaziza empapula zino ye munnamateeka George Musisi eyeegwanyiza ekifo eky'obubaka obwa munisipaali y'Ekira. Ategeezezza nti mwetegefu okuvuganya n'omuntu yenna ng'obuyinza buli mikono gy'abantu okusalawo. Ku nkomerero ya byonna okusalawo kwa bannakira era kye tulowooza nti tujja kuleeta obukulembeze okwongera eddoboozi erya Kira municipality, okwongera okunyweza obukulembeze n'ebizibu bannakira bye bayina mu municipality okwongera obituusa ku mutendera ogwa parliament. Asabye bannakibiina obutava ku mulamwa ogwa protest vote oba bonna obutasigala waka kyokka bagende balonde basobole okukyusa obukulembeze obw'enfugabbi. Okugenda mu kalulu kano nga tukagendamu ku lw'abaganda baffe ba Akireo ba Edi, ku lw'abaganda baffe ba Machete ba Kalanzi ba Kato, ku lwa Kibalama ne baddamulira be tutamanyi okuva akalulu kali ketaggwa, nga tugamba nti buli muntu yenna tukakozesa akalulu kano nga eddoboozi okugamba bannayuganda bonna tulina okukyusaamu ku bukulembeze mu ggwanga lino. Mu balala kuliko Geoffrey Lutaaya ayagalira okukiikirira abantu b'e Kakuuto. Ono n'abalala bagamba beetaaga omukisa okumaliriza ebyo bye babadde basaako omukono wabula nga tebinnaggwa. Nga nina ekirooto nti we naaviira mu bukulembeze oluguudo oluva ku Kyapa ogenda e Kasense lujja kuba lufunye chorus. Nja kulwana ngera bwe nalwana ne lukolebwa Maram nja kulwana lukolebwe chorus. Anti kibuvunaanyizibwa bwaffe abavubuka okusitukiramu okulaba nga twenyigira mu bukulembeze bw'eggwanga naddala nga tulaba ebyo ebikyamu ebikolebwa gavumenti eriko eya nakyemalira okutulugunya abantu ne bannaffe abali mu makomera abasibibwa olw'okwogera ku byobufuzi. Bw'obeera opposition otegeeza olina kubaawo ku lw'abantu bo. Kati eddoboozi lyabwe lituuka ku bisoomooza nguudo masomero bya bulamu eryo eddoboozi lituuse bulungi lyenina okuddayo okunnyikiza. Abalala naddala babagenda okwesimbawo omulundi gwabwe ogusoose bagamba ebizibu by'ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka ebyobulamu n'obwavu bye bibaleese babeere eddoboozi lyabo abatalina ddoboozi. I want to work as a mouthpiece, as an amplifier for the voices that are voiceless to the national parliament. Obukulembeze si kuganyulwa era si kunyumirwa naye obukulembeze buvunaanyizibwa. So when given the card, I will look much into issues of leadership. If you see what is bringing for us problems here in Uganda is poor leadership, starting from the president. Nizire kurora ngu emirimo yona ekwijjo mafuta abaana baitu bafunira emirimo. Kurora ngu city esana eri city. Corruption in Uganda, poor health services in Uganda, poor infrastructure in Uganda. The 78% are left out. It's only the 1% of the first family that's benefiting. So my key issue is one, we need to empower the youth to take up leadership. Enteekateeka eno esuubirwa okuggwa ssabbiiti ejja olwo buli anaaba asunsuddwa n'afuna tiketi ng'atandika okuyega abalonzi mu butongole. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo, Spark TV.